بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا atenderezebwa Allah mwene buyinza era atenderezebwa Allah oyo alina amatendo agasaanibwa okubeera nga atenderezebwa nago. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bidderewo ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatujjira n'eddiini yaffe n'ey'obusiraamu ekyengera kino Allah kye yatuwa nga ffe abusiraamu tulina okweyagala nakyo ennyo ate era tulwane bwezingirire okulaba nga kyetutuuka nakyo mu maaso ga Allah. Allah okuga nti waraditu lakum al-islaama diina, mbasiimidde obusiraamu nga yeddiini. N'agamba Allah wa atmamtu alaykum ni'mati, nzijuliriza ekyengera kyange ne mbasiimira obusiraamu nga yeddiini. Ekyo nno kya muwendo munene eri umma eno, eri abantu abawangalira ku mulembe guno gw'enkomerero, omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyenjagala okubakubiriza ku kyo tunyweze obusiraamu era bwe tubatuuka nabwo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri nga Allah wategeeza mu Qur'an ekitiibwa, fa idha qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Omumaliriza emikolo nga bwe twakava mu sizoni eno ebadde ey'ebbeeyi, Allah yatukuutira ensonga nnene okusigala nga Allah tumutendereza. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okusigaza obulaadi ku mimwa gyaffe, okusigaza obulaadi ku nnimi zaffe, naddala nga buviira ddala ku mitima gyaffe, obutoonoona mirimu gyaffe gye tukoze mu nnaku zino ze tubaddemu, ezibaddemu okusala salatul Eid n'emirimu gyonna gye tukola. Tuyitirize nnyo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era ne mu mbeera eno eriwo yeeraliikiriza buli kitonde kyonna olwaleero ekissa ey'obunkenke mu duniya mu byenfuna, mu katuubagira akalimu essente, ebintu nga byereeze biri waggulu. Yitiriza nnyo era okutendereza Allah kubanga byonna biri mu mikono gye. Okusalawo kukwe, wabula ffe tulina kuyitiriza kwenenya. Abali azaamaanyizza bannaabwe bazzeeyo ebitereso, twenenye nnyo amazambi gaffe eri Allah. Wallahi embeera eno teyalibadde bweti, n'enkuba n'egaana okutonya okuggyako byonoono byaffe byebiteeka mu embeera eno gye mulaba enkaawo. Buvunaanyizibwa gyendi kulowooza ennyo ku byonoono byo n'ebyange okubeera nga tubyenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Yasalawo Allah okutusonyiwa bwe tuba tumwenenyereza. Yakyusakyusa embeera, yaleeta embeera, ate era Allah yalina okusalawo kwenkomeredde. N'olw'ensonga eyo tulongoose, tuyitirize nnyo okulaba nga enkolagana yaffe wakati waffe ne Allah nkolaganira ddala ennungi.
naye bwe tunayitiriza okwogera ebigambo ebingi embeera ekaaye bannaye embeera mugiraba bannanga obwavu abantu bazza eri Allah amasabo tegalina kyegagenda kukola ku mbeera eno irizi gyolina terina kyegenda kukola essabo lyolina wansi oba waggulu oba wonna we liri lyogendamu ebibba ebiri wansi w'ekitanda tebisobola kujjawo mbeera eno Allah yekka ebyo byonna byejjeeko wenenya eri Allah ebyokoola nva mu kunaaba omwetango okwetangira ebizibu by'edduniya abantu banaabalweza bafune emikisa abalutunda be balisoose okuba n'emikisa binayo omusanga misikiini ali mu katale k'ekibuye atuula akasana kamwoki nti atunda lweza kyatunda kayayaana naawe nojja ng'oyaayaana naye ng'oyaayaanira muliro kinguze n'okinaabira omwaka n'okinaabira omwezi oli ku shiriki baganda bange tudde eri Allah twenenye amazambi olwaleero biidhinillah twakoma omulundi ogwayita yono episode eddirira esembayo ejja nfundikira ensonga ezibadde zikwatagana ku maka tuyingire mu musomo naye twasemba nga tunnyonnyola ebintu ebikuuma ekitiibwa ky'omusajja mu maka bye twannyonnyola ensonga ezo mukaaga n'endala buli omu azeetunulemu azeggyemu naddala abasajja waliwo ebintu bingi bituweebuula nnyo mu maka olwaleero ngenda kwogera ku mateeka agafuga okwawukana mu bufumbo alfurqatu bayina zawjaini okwawukana okubeerawo wakati w'abafumbo ababiri omusajja n'omukyala tulina ensonga 3 enkulu eziyimirirako okwawukana kw'abafumbo njagala muziwulirize nnyo muzeetegereze teekayo obwongo obw'ekika ekyawaggulu okusingako kwobwo bulijjo bw'oteekayo ku nsonga z'enjogera ensonga esookera ddala at-talaq hadha biyadi rajul talaka eyo omusajja yagirina mu mikono gye wa idha talaqtum an-nisa bwe mubanga abakyala mubawadde talaka fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf eidha mbate bulungi oba okubasigaza mu bulungi eyo khitaabu kaana lizawji Allah yali ayogera eri basajja eyo talaka biyadi rajul musajja yagifuga ya talaka waddembe okutuma talaka waddembe okuwandiika message nga talaka waddembe okutuma owa booda n'amugaa nti genda ekasubi ontuusize message eno ku mukyala wange Maryam nti mutadde tekimwetaagisa kumala kubaawo akkirizibwa n'okukuba essimu okumanya talaka biyadi rajul eri mu mikono gya musajja yagirina nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusaagira mu bintu 3 naye mu ebyo 3 mwe muli talaka si yakugezesa kangezesa omukyalo ono muwe talaka ndabe reaction ye ekyo tekiriyo woogifulumiza n'omugaa nti nkutadde ebeera talaka ng'erumi naye muba musaagamu awo muba naye maama Khadija nkwagala naye nkuwadde talaka eba erumi talaka si ya muzannyo naye mumugenda ne mugizanyiramu oluusi obusungu ne bubalinnya abamu mukozesa ebiragalalagala abamu obwavu bubasukkako ku kutegeera n'omala gafulumya talaka ngobye gende wammwe fuluma mu nyumba yange
talaka biyadi rajul. Ensonga eyokubiri al-khulu'u min qibali zawja, okweyambulula okwo kuli mu sayidi ya mukyala ye yeeyambulula bi'iwadin, ng'awaayo ssente okwenunula, ng'essente ezo zidde eri musajja. Makulu omusajja wano bamweyambulula bi'iwadin ng'omukyala awaayo ssente. Ekyo omukyala yakikola, egyo bayita khulu. Kati omukyala buli weeyambulula omusajja atuula haidatan wahida, atuula haidu emu. Ensonga zaabwe ezo ze bagendamu. Abamanyi abamu balaba nti atuula thalatha haidat, agenda mu nsonga emirundi 3. ولكن القول الصحيح عند أهل العلم تكفيها حيضة واحدة. حيض يموي مملا omukyala kasita akola khulu'u. Omukyala takkirizibwa kukola khulu'u, kweyambulula musajja biduni hakimu shar'i, nga tewaliwo omulamuzi wa busiraamu. Abakyala babeereyo ku byeyo, naddala abakyala abali ku byeyo ennaku zino beeyambulula nnyo abasajja, n'abeereyo ku ssimu n'agamba nze n'amahale gende gamuteeredde ku ssimu. Hatha khata. Ekyo shariya si kyeyigiriza. Mata mahale ge natuma muganda wagamuwe. Khulu'u, okweyambulula kw'omukyala nga yeeyambulula omusajja, kulina kubeerawo biwujudi hakimu shar'i, omulamuzi w'amateeka ag'obusiraamu, hakimu shar'i. Nga olaba abakulira shariya, abakulira ensonga z'obufumbo ku bitebe eby'obusiraamu. So si gwe si kubeera eyo ku bwakadaama bwo gy'oli mu biyumba n'oteera omusajja amahale ku ssimu nti amahale ge nagamuddiza ze namweyambulula. Walina okubeerawo hakimu shar'i. Gamba ng'omuntu eyabagatta alina okubaawo. Bw'omala okweyambulula omusajja, tugambye atuula alqawlu sahih min aqwali ahli alilm haidatun wahida. Olutukula lutya? Abamu bagamba thalatha haidat, kizirina kubeera 3, naye as-sahih haidatan wahida takfiha. Olumu lumumala omukyala n'ayawukana n'omusajja, tugambye kuno kye bayita khulu'u yakunu bi'iwadin, kubeerayo n'okuzaayo akasente, ne weenunula n'ova mu mbeera gy'obadde oyagala oveemu. Okwo kwawukana kwa mirundi emeka kwenakwogera? 2. Ngambye okusooka talaka eya musajja, ojuliza gw'omusajja ng'otalasa omukyala, ne bamanya si mukyala wamutadde. Eyo sijja gendayo nnyo mu talaka, nina pointi gye njagala okutuukako. Ne tugamba ekyokubiri al-khulu'u min qibali zawja, kubeera ku sayidi ya mukyala yeeyambulula omusajja. Abasajja batera nnyo okwagala okubeeyambulula ne bagaana. Oba babakweyambulula tolina buyinza bugaana. Eyo hurriya omukyala Allah yagimuwa. Kyobola abagambye aweeyo ssente akweyambula, kitegeeza waaweerayo ssente ayagala kwenunula ave mu mbeera emunyigiriza. Kati ekyokuba nti gwe wagaana okweyambulula tekisazaamu khulu'u. Era kyobola batugambye nti wateekeddwa okubeerawo hakimu shar'i,
omulamuzi w'amateeka g'obusiraamu senga bakuyita n'ogaana okujja yattakhidhu qararan agobera process niwankubadde toliiwo naawe omukyalo oyo obuyinza n'akwata amahale ge bakuleetedde oba essente omukyala z'ayagadde yenunula ave mu bumbowa bwalimu gwe ne wooba tokkirizza kati mutera nnyo guguba esigikiriza kolo gwe nga bwemuwa talaka nga ye agikkiriza omukyala bw'abanga ayagadde okweyambula atirisiti mutuule butuuzi mu nsonga mukkaanye omusabe busabe nti tonneeyambula so si kugaana sijja kulinnyayo ekulu si ntuufu ne bwoba tulinnyeeyo omulamuzi w'amateeka g'obusiraamu agoberera purosesi ntegerekisi mukyalo no bw'amala okweyambula tugambye atuula haidatun wahida olutukula lutya abamu bagambye ntukula mmeka safu wabula ekituufu haidatan wahida takfiiha olutukula olwo olumu lumumalira tugenze ku kyokusatu alfasikhu okusazibwamu kw'obufumbo ekyo kyakusatu mu nsonga ezaawula wakati w'abafumbo ababiri ensonga eyokusatu alfasikhu obufumbo okusazibwamu kisoboka kubanga nga kituufu baabawowa bulungi nnyo obufumbo ne bujja ne busazibwamu olw'ensonga ze ŋŋenda okunnyonnyola nsonga ki ezireeta obufumbo okusazibwamu zezino wammanga esookera ddala wujudu aibun munaffirun senga wabeerawo akamogo konna munaffirun bi ahadi zawjaini nga omu ku mmwe abafumbo ababiri tasobola kagumiikiriza njagala muwulirize nnyo gano mateeka wujudu aibun munaffirun bi ahadi zawjaini obufumbo bwammwe bwesangiddwa nga wawasa omukyala ng'omukyala yakufumbirwa naye nga kummwe mwembi waliwo alina akamogo akatagumiikirizibwa sheekhu wasiza omukyala ogenza okumwambula ng'alina ebbeere eri nga tolina osobola kufunira apatite nga ku kifuba kuno musajja yennyini tekuli wadde ennywanto noga nti naye kyenguddeko tekisoboka ako akamogo kasazisibwamu obufumbo tuli fena omukyala agenza okukusanga nga anta gwe kenyini omusajja enini oli wankoggo akantu tekuli ekijiiko tekisobola na kutabula sukaali mu kikopo akantu tekuli kampi bwe kati bali mu nsonyiwa njagala mutegeere so nze siri muwummuzi naye njagala mutegeere nga kampi tekalina waaka gye kasobola kukola ako kamugu mukyala naga nti ntwalina akantu kalinga nsundo yennyini oyo mukyala asobola okugumiikiriza ekyo kati wujudu aibun munaffiru bi ahadi zawjaini ku mwembi nga waliwo akamogo akatagumiikirizibwa nga teri asobola kagumiikiriza kuwadde example mukyalo maze omwambula talina mabeere ku kifuba yakulanga musajja noga nti abanange
sikabweru sikamahali ge nawaddeyo naye sheikh kino kikoze eki kisusa ebbeere erimu baali kutulako akamogo konna omwambudde nga wano wonna mu kifuba alinga boolaba eddiba ly'endiga wajjudde biki nonga nti bannaaya lino jinni muntu nkomyawo oba ye omukyala gwe okuzuulamu akamogo kasobola okubeera nga akamogo olusu n'okweyambula bwati ekiso ekiwunya naga nti tusobola kwebaka na musajja ng'ate olwo olusu teruvaawo senga wazuulibwawo akamogo konna ku bafumba ababiri ng'omu yakalabye nga tekamusobozesa kuwangaala na bufumbo obwo huna yatimmu lfasikhu wano obufumbo obusazibwamu tuli fena bakusanze nga naawe ono gwe bayita abaganda nti endiga yamukola ki ne bwomunyeenya la yataharraku tamuvinga tatoola lugalo luno mulaba kyobeera ku tahiyat nojjayo olugalo nga teruvaayo aye abaaye basaati kyala nagira nafaayo awo omukyala akkirizibwa okusazaamu obufumbo ntegerekisi niwabeerewo obumogo nga bwa bwongo mukyala bw'oba ogenda okwegatta naye ng'agwiddamu akuba enduulu ng'alina ekizibu ku bwongo oba nga gwe alina ekizibu ku bwongo obw'ensimbu n'ogwa mu muliro ntegerekisi waliwo obulwadde nga bwa bwongo nga kamogo omukyala tasobola kagumiikiriza bw'otuuka ekiro okweyambula ogenda mu buliri okyuka n'olabika ng'embuzi n'ofuuka ng'ekinyonyi buliko amajini n'ova mu mbeera n'ojugumira n'oyogera ebigambo wenna n'olinnya n'obimba ejjovu naga nti wadde ono alinga engo sijja mumukola ki huna yufsahu nika obufumba obusazibwamu oba mutegedde kati kyentegeeza senga wazuulibwawo akamogo konna waliwo akamogo nga kali ku mubiri atosobola kugumiikiriza sheekh tegerekisi kamogo nga kali ku mubiri kali mu kikula kyo nga tewakasiima yobolaba omuntu bw'aba alina akamogo nga bagenda mu bufumbo akannyonnyola naga ku mubiri gwange ninako ekintu bwe kiti beere lyange erimu baalisalako nalwala kansa ne balisalako musajja n'ayingira mu nika nga akikoze ki ng'akitegedde naawe n'omunnyonnyola n'omugamba amagulu gange ngeri nina tegabalansinga bulungi saagala ondabe ogende nti wakola ki omunnyonnyola akamogo akakuliko ng'ensimbu munnaaye oba omusajja agenda okuwa muwala naga omwana ono omwagadde wadde yakwata pulaani naye alina ekizibu kikizibu ki agw'ensimbu ako kamogo kati bw'ogamba nti nzikiriza nja kukagumira ate tebasazaani oba ntegerekisi kani wabeerawo obumogo obujja mu bufumbo nga bwo buzze buzzi luvannyuma obusigwa enjogerako ntegerekisi njogera ku bumogo niko ebaddewo n'okalaba naye waliwo obumogo mwenna muli balungi mwenna temulina buzibu muli mu bufumbo akamogo ne kajja oluvannyuma sajja n'atandika okumera ebintu ku mubiri
bimera biringa ebirogologo bigenda bizimba, ekyo kirala si kyenjogerako. Naye ate nakyo omukyala bw'atuuka nga tajja kusobola, walina right, alina eddembe. Kale mbadde nyinyonnyola nti mu bimu ebisazisibwamu obufumbo wujudu aibun, senga ku mmwe wabeerawo alina akamogo, munaffirun, akagoba munne. Omukyala akusanze ng'ebitundu bye ebyekyama tekuli, kulinga okuli akasundo. Kino si kyekyandeeta wano, sajja kulabirira mulwadde. Bakusanze ng'ogwensimbu, lw'osuze n'omukyala, Allah akugeredde, ofuka ku buliri. Yes, ako kamogo. Waliwo abantu abalina obulwadde ng'afuka ku buliri. Mukyala naaga asisobola kugumiikiriza mukyala, afuka ku musajja, afuka ku ki? Oba omukyala nga yafuka ku buliri, alina akamogo ako. Ntegerekese, oba akamogo kali mu bitundu bye, tosobola kubeera naye. Bw'obeera naye olinga akoona ku jjinja, tofuna mbeera ya bufumbo. Ntegerekese, Abaganda bakyogera ne bagamba batya, gwe bayita owaki oyo oba olwazi, bw'oweegatta naye olinga ali ejjinja, obulumi bw'ofuna. Oba omukyala okubanga ogenda kwegatta naye, obanga gwe ogenda n'okuba enduulu, n'obimba ejjovu, oba n'okyusa ebbala, naaga nti bannaaye nagwa ku kiki. Wakati senga owassa omukyala nga musezi, zomutuusa awaka, mutudde ku buliri, naga ngenda n'omuwe olagawa, naga buno obudde nzimba nfuluma, saawa 8 mba nfuluma, kiki? N'atandika okukyusa kkala ez'obusezi, n'azimba, n'ajjayo enjala, n'atandika okwogera ebintu, n'eyambula engoye, naga nze ngenzi, n'akomawo ku 10, naga mmaliriza, yoga nti nafunye ako kamogo. Obanga gwe musezi, ntegerekese, mukyala awasibbwa omusajja naye nga Allah yamugerera omusajja musezi. Babadde bali awo, embaga ewedde, batuze ennika, isha ewedde, omusajja azze n'omukono gw'omuntu, namugaa yeno ennyama gye tulya wano, namuga omukono wagujjawo, namugaa yeno ennyama yaffe wano, nze ndi abantu, nina ekigezo, Katonda yatugerera, nfuluma ekiro. Kya ako kamogo, omukyala wa ddembe, tafsahu nika, asazaamu obuki? Obufumbo. Newe sijja gaziya nnyo, mutegedde nti buli kamogo konna akali ku mukyala oba ku musajja nga ku mwembi teri asobola kakola ki? Kagumiikiriza obufumbo obusazibwamu. Ndi ku nsonga ezaawula wakati w'abafumbo. Nagambye esooka ye talaka, neŋŋamba ekyokubiri alkhulu, okweyambula kw'omuki, ne mbagamba ekyokusatu kyendiko kyennyonnyola alfasukhu, obufumbo obusazibwamu ddi. Bufumbo bwa mu butuufu babawowa bulungi, naye kati waliwo ekiki ekizibu ekizze mu maka. Ensonga eyokubiri, isaaru zawju binnafaqa, isaaru zawju binnafaqa. Senga omusajja alemererwa okulabirira omukyala, okulemererwa ddala, tasobola muwa mmere, tasobola mugulira ngoye, alemereddwa, olulemererwa naawe ddala olutasobola kugumiikirizibwa. Bamaze wiiki awaka, tewali mukka gunyooka,
kyokulya kikoze eki tasobola kulabirira mukyala senga olemererwa kubanga kiri Allah kyatuga nti arrijalu qawwamuna ala nisa kitegeeza kulabirira bakyala senga ekyo Allah akugerera n'obanga gwokirina n'obanga olemereddwa so okulemererwamu ekyo waliwo omuntu nga tufunye ekyemisana naye ekyeggulo kyo si kyentegeeza ni waliwo omuntu alemererwa lunaku ku lunaku bana ebiganye wiiki mukyala enjala emuttira mu nnyumba mwezi emmere agijja na ku mulirwano ng'omusajja tasobola omukyala kiri obufumbo obwo busazibwamu ani abusazaamu hakim shar'i tarfa'u almar'atu amraha ila waliyi almuslimin mukyala atwala ensonga ye mu kkooti y'obusiraamu bukyanzijja siryanga ku mmere kiki musajja yaŋŋamba talina busobozi ntegerekisi kiki ekigira amasimu gammwe agavuga gatulemesa isar azawju binnafaqa senga omusajja alemererwa okulabirira omukyala okumuliisa olulemererwa tukoze tutya kulya ku mmere nange simanyi tukoze tutya okufuna ekyokwambala Allah n'omubaka we bebamanyi tukoze tutya okufuna wetusula abantu lwandirodi najja sheekhe n'afulumya ebintu bakazi katune kasula ku kifugi ku lubalaza n'ebintu munaye nemereddwa biganye obufumbo bwabusazeemu gyakhe mukyala muleke oba olemereddwa ne taata w'omwana oyo yamukuwa waawulira ebyo amaziga gayunguka olwaleero ebyo ebimu ku bitutta abakyala okukuba ebyeyo okunoonya ku ssente abasajja baalemwa n'amusuula mu nnyumba n'alekaawo ate tayogera tabuuzibwa n'aleka mu muzigo babanja emyezi 7 landiroodi agumiikiriza mukazi wattu n'alemererwa omuwadde olubuto omulesaawo amasimu wagajja nako isaabu senga olemererwa wayinza okubaayo omuntu ayinza okunsomera aya egamba fanadhiratu ila maisara etambika etya waman kana weriwa wa in kana dhu usra fanadhiratu ila maisara buli bw'abanga alemereddwa aya bwegamba buli bw'abanga alemereddwa mutunuulire embeera ye eba etegeeza kwoyo bambi ng'olwaleero biganye ate n'akunnyonnyola oba ntegerekisi naye olwaleero embeera etukoze eki naye twogera ku muntu alemeredde ddala bilkulliya sheekhe talina kyasobola kukolera mukyalo mukyala aba ali awo nga mustaafu akonkonyi kiki bwana abudwali kyabadde agezeeko ku muzikiti bambi mugamba omufaliso gwe namuwa nange abaana bange bakomyewo ku ssomero tebalina we basula agumpe kwe kusula omukyalo abakyala abo gye bali abali mu mbeera ey'amaziga eyokka oyo w'omufaliso n'agukola ki n'agutwala aba ali awo nga maama Mwamini yazze nagaba naye baawo namugumiikirizaamu naye suuka bana eziruddeyo namuwa nnaku 3 kati wiikisi 2 nafunye abagenyi we maama Mwamini essuuka naye n'azikola ki n'azitwala waliyadu billah Allah tutaa bane temuseka bintu bino bya nnaku temuseka naye n'azitwala ntegerekisi oba oli awo nga kabuyazze aga bwana abudwalazeewa ali ku muzikiti
bannaye ebbanga lye nabawa okusulako wano njagala kuyingiza bapangisa nange nali muwadde wano awasizeewo buki nga ŋŋambye alina gye mulaga nisiraba kiraga nti mugenda bambi mugambe wajja kyennyumba bagyetaaga tegerekisi ekiro abasajja bajja okuyingira bansasudde neziso kyeko yabalemere oyo tolowoozalowooza omukyala waakwabuliranga leka kumukolimira oba weekolimira wekka tosobola mukyala n'ayagala okulya n'ayagala okwambala nayisobola sirina ngendaba maama oba alinayo kigomesi kireete atuuse wanyina amugandeka mwana wange gomesi ogiraba kitaawo giyandekera ate gogenda ogiwa omukyala lwaki wawasa maama watuuka nogamba lwaki wawasa nga tolina buki olemereddwa kale kyeŋŋambye nti isaaru zawju binnafaka senga olemererwa ne balambo ne batuuka n'okujja awaka ne baga nti tukwewuunya okufumbira omwannyinaffe anaakubeezaawo atya omukyala wattu n'agendako ku luzzi okukima amazzi ne bamuga gwali wali ku muzigo ogwokutaano onoosobola tikiki gwe wafumbirwa talina kyakola ki talina kyalina naye naawe obiraba kyeko omugole gwe wakaleeta waasulira enjala omugole yasuza enjala yakomye kulya ku mbaga yeewaabwe bamukuwadde mugenze gye muyita hannemuunu gwe n'obeera naye mu nsonga zammwe ez'obufumbo teri kulya ku makya n'atuula alinda kyene zonna zampedde kyamaani w'omukolozi nze yampaako zonna zawe kyala n'agenda kwasiri teri mmere n'olwenkya talina mulimu kyentegeeza kyeki bwe muba temulina busobozi bulabirira bakyala mubaleka omukyala Allah yamuwa kyansi okusazaamu obufumbo singa olemererwa olulemererwa olwo nga lwenjogedde byebyo okulemererwa kwe mulemereddwa abakyala ne mubasuula omukyala awo asazaamu obufumbo tuli fena senga isaaru zawju bizawja bihaithu yajiz an tawfiri lhajati daruriya ebyetaago ebitateekeddwa kubulawo bikulema ebyetaago ebiteekeddwa okubaawo mu bufumbo bikulema ng'okulya ng'okumwambaza ng'okumusuza nosuza omukyala ku mukeeka omufaliso agututte ow'essuuka azitutte ebyetaago daruriya ebiteekeddwa okubaawo mu bulamu bikulema okutuusa eri omukyala oyo tuli fena faina idhin yahiqu lizawja oyo omukyala alina right alfasku okusazaamu obufumbo ala alqawli rajih inda ahli ilm abamanyi bonna ekyo bagamba kyekigambo ekituufu waddembe asazaamu obufumbo saba Allah aleme kututeeka mu kulemererwa bana eteriyo kyabuswavu nga mukyala kuzza waabwe emugu ne bamugamba nakanwagi kiki naga nti bannaye nasooka akaaba naga maama bikutunyumize ntya n'akaaba naga maama oli si musajja bukya nagenda wiikisi 2 Sulaimaani tampanga kyakulya n'omufaliso gwe yampasizaako baagukima n'essuuka ze tubadde twebika mwanyina yazikimye oyo ng'ogamba omwana we nti ddayo obufumbo munaye obufumbo kugumiikiriza okisobola okimugamba ti obufumbo kugumiikiriza bulinga kyoto yo yagamba nti bulinga kyoto ali mu bufaanana bwe butyo ekyoto kyali mu kifaanana bwe kityo kubanga ebyoto abantu babibeeramu naye waliwo ekyoto kyofumba ng'enku zaki
zakamulali shekhe ng'enku zokyabya okuteeka mu kamulali ofumba omukka gukola ki gukubalagala ate nga kamulali niwabeerawo enku embisi nogaa zijja kukola ki zijja kukala musajja wange talina naye ajja kukola ki ekyo kirala kale bufumbo bulinga kyoto ng'ekyoto ekyo enku zaakyo si za kamulali ye waliwo abantu abali mu bufumbo nga mu butuufu balinga abakumye ekyoto ekyakamulali kye basuddemu omunyange tegerekisi mwali mbaddeko awa ne bakuma kasasiro nga wakamulali omukka ne gujja tosobola kutuulawo fena tuvaawo nga tujjayo katambaala maziga ani akumye omuliro ogwo be bakyala baffe abamu abaana baffe betufumbiza mu basajja abasajja bagenda ne batulimbalimba ne beeyambaza bulungi nga n'engoye bazeeyazise n'anyuma n'asuulira n'ekitambaala naye nga wallahi talina wadde ekikumi ekisobola okulabira omukyala n'ogaa nti wenna ava ku ono ayolesezaako ne sunna naye nga talina bannange obufumbo kuba na busobozi olaba obusiraamu bwatuuka okuba omukyala olukusa asazeemu obufumbo olw'okulemererwa ensonga ey'okumeka eyokusatu an yakuna nika kad wakaa batilan min aslihi senga nika eba yabaawo mu bukyamu mu bufu bwayo baabawuwa bulungi era imaamu yaliwo naye nga nika olwedde yo nfu etya tewaali agaba si ye taata w'omwana oba omukyala gwe wawasa nika eyo tekwali bajulizi babiri omuwalimu awo yakutuuza naga nti gamba nze nkuwadde tewalina mugende muzaala abaana eyo nika batilan fi asli kuba tekuliko baki tewali bajulizi tewaliwo waliyu avunaanwa kugaba ebintu ebyo bivuga bivaawa mumazeeko emirembe oyo nannyini simu eyo tagizza paka lwendimaliriza okusomesa kiotaddewo katooki tusumbuwa evuga gwe baleka abalina essimu bakukwatire bali kuweereza n'otusonyiwa an yakuna nika kad wakaa batilan min aslihi muwulize basiraamu anti bebe tusumbuwa basiraamu muteshoni ebeebula nika kwe kubeera nga yaliwo mu bukyamu tewaali agaba tewaali bajulizi bameka babiri olwatuulaawo imaamu n'abeerawo ne babawuuwa toka mugende imaamu yabawuye eyo nika nfu tuli fena au yakunu rajulu kad tazawaja biihda maharimihi nika esobola okubeera nga nfu ng'omu gwe wawasa gukwoyo gwe wawasa ng'ali abo mu bamahrami bootakkirizibwa kukola ki kuwasa kuwasiza mwennyuko mu kuyonka omwana oyo gwowasizza maama we yamuyonsa ntegerekisi akati seviri aba ayita eyaliwo nga musajja mukulu n'agamba nti siraji ono fatuna mukyala wuki atuwo subhanallah maama wo yeyayonsa fatuma oyo aba mwannyoko mu kuyonka okutoka birradaa bwe bayita foster sister mwannyoko mukola ki mwayonka ku bbeere limu kati bano baseviri abaaliwo ng'omwana oyo azaalibwa maama wo n'amuyonsa babadde bayitaayita batunuulira embeera z'abasiraamu naga gundi ono gwe waboowa ono mwannyuko maama we yamuyonsa awo nika esazibwamu
ntegerekese bw'otagenda mu maaso awo weekoma tuli fena ekyo n'abamanyi mwannyoko mu kuyonka takkirizibwa kuwasibwa takkirizibwa kukola ki kuwasibwa akuba wano ewaffe Uganda ekyo kitono abakyala okuyonsa abaki naye bw'ogenda mu bawalabu bo baateekangawo n'abakyala bayonsa abaki abaana kyobola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalina mwannyina wabula bannyina be yalina baali mu kukola ki mu kuyonka kubanga jjukira maama we Amina yamuzaala atya bw'omu aweze emyaka emeka ebiri Allah n'amukola ki n'amujjuba si bwe kiri siira si bwagamba embaseera bidde myaka ebiri Allah n'amujjuba kitegeeza teyazaala mwana mulala kati bali ba Thuwaibatul Aslamiya abaana be baayonsaako bagundi Halimatu Saadiya abo abaana be baayonsa be baali bannyina bannabbi kyobola bannabbi yawangaala mu nsi muno n'ennaku yali nnene ekyo omuntu akirabanga ekiri ate kintu si kyangu ekyo basiraamu okuzaalibwa obw'omu mu nsi si kyangu ne bakuzaala ng'oli bwago tolina muganda wo olina mwannyoko maama wo oluusi olwakuzaala kisobola okubaawo yes maama wo olwakuzaala bwati mu ddwaliro bwe Allah n'amujjuba naaba nga tazadde mwana muki kati n'owangala nga tolina ene sister n'owangala nga tolina brother wo kisoboka omuntu oyo buli ennaku bwemuluma bweti n'agala naye kuzaalibwa obw'omu kibi bakubaayo ne mwannyinaze n'aligenze ne mubuulira ebizibu ennina ekyo omuntu akirabanga ekyangu naye kizibu omuntu atuuka ku nnika okunoonya bannyina n'atunulira bannyina abagaba ekimuli n'akaaba n'amaziga nga bonna babamuwadde buwi ku muzikiti n'akaaba amaziga nga tekuli mwannyina si mwana wa kitaawe si mwana wa nnyina wabula alibwa mu nsi nabbi yalina ebintu bingi kyobalaba Allah kyobalaba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala emyezi 6 ng'asuubira nti obubaka bulabika bukutusa Allah n'amusaako essuula gye nabayigiriza wano mu kutandika nimbaga nti bw'ofunanga ennaku n'ofuna okweraliikira ekikusomboza mu bulamu gisomenga naye Allah yogera ebigambo bw'otunulira essuula eyo n'ogigenda munda mu makulu gaayo simanyiyo omuntu asobola kuba na nnaku n'agisoma ng'agitegedde amakulu n'atakkakkana alam yajidika yatiman laba Allah kyeyatandikira ku ngamba zoga nti wadduha wallayli aga nti ma wadda'aka rabbuka Allah tannakulekulira Allah ma wadda'aka rabbuka wa maka walal akhiratu khayrun laka min wala sawfa yu'tika rabbuka nagamba alam yajidika yatiman wajadaka dhallan fahada wawajadaka ailan faghna ebigambo ebyo bikulu ne mu situation eno bye tuli mbize ku sura eyo tannatulekulira Allah alazeewa Allah wali ajja kutuwa tusiime ebikasito biteeka mu makulu n'obitegeera naye ekindeeseza ekyo kiki nti nnika esobola okubeerawo naye nga mu asulu origino yaayo nfu bakuwooye n'omukyala naye nga mwannyoko si bwe kiri baseeka ababagamba nti omwana w'obwenzi si mwana wo bakugamba nti omwana woyo w'obwenzi okkirizibwa omuwoowa bakikugamba mwabaki bakugamba nti bagwe omwana si wa mukyala nekitegeeza nti omuwasa baali bakyogeddeku naga muwase agamasala sigenza okuyingira badde njagala kukutegeeza nti waliwo nnika esobola okubeerawo nga batilan fi aslihi ng'ekikolo kyayo olwedde ki nfu bawadde example ng'okuwasa kuba maharim owoyesengaawo tegerekisi
ogo yesenga mwanyina wa kitaawo aba mwanyina wa kitaawo yesenga awo obufumbo bwe bukoma ekyo kikkirizibwa ekirala ekyokuna iba ahadu zawjaini addukhulu fi lislaami senga musiramuka temubadde basiraamu omu n'agaana okuyingira mu busiraamu oluvannyuma lwa munno okutoola shahada olwo muli bafumbo munno asiramusi ye alabye amazima ekitangala akikoze eki ye oli n'alemerayo obufumbo awo busazibwamu abamanyi kye beegattirako ddala idha kaana islaamu ahadu zawjaini qabla ddukhuli owoyo omukyala tonnaba kwegatta naye omu ye n'asiramuka n'atoola shahada awo obufumbo busazibwamu bittifaaka mubadde mwegatta dda muli mu bufumbo omu ku mwembi asiramuse omulala agaanya bufumbo busazibwamu babaawula kati ono ne bamuwa ebbanga gw'oyawukanye naye asiramuse ono ne bamuwa ebbanga atannaba kusiramuka ayingira obuki senga amala n'abuyingira awo nnika weetandikira naye senga alemerayo temukkirizibwa kubeera mwembi ng'ono musiraamu ng'ate ono si musiraamu ekyo nno njagala okiteeka ennyo naddala eri bayimaamu b'emizikiti tufuna baganda baffe bangi abajja ne basiramuka nga bafumbo ne tutatunuulira nsonga eyo kubannyonnyola naga ate mukyala wange mubaddemu abaana oga nti mugera mubeera naye alitegeera mpolampola bambi mugambe amukoola asiramuke ebbanga lyamala nga tannaba kusiramuka takkirizibwa kubeera naye obwo si buki si bufumbo singa omu alemerayo mu busiraamu tuli ffenna ensonga endala eyawula riddatu zawjaini maa au ahaduhuma senga omu ku mmwe ava mu busiraamu lisajja liri awo lyerokosezza nze ndabye amazima aleluya oba omukyala yesu lyekkubo abonna abasajja sheekhe seviri abasiraamu baffe abamu batera nnyo okugezesebwa n'ensonga eyo najja n'agamba seeka mukyala yandokoseeko ekyokukola kimbuzi ekyokukola kati kyekino lwaleero oba obadde tokimanyi senga omukyala alokoka oba gwe n'olokoka ku munno obufumbo obwo busazibwamu tuli ffenna bukola ki busazibwamu faidha hasalat ridda qabla dukhul senga ridda ebeerawo qabla dukhuli nga tonneegattana mukyalo oyo infasakha nikah obufumbo busazibwamu qawlan wahida inda ahli lilmu tewali kuzaako kirala amma in hasalat ridda ba'da dukhul senga ridda ejjanga mwamala dde okubeera mu bufumbo fa innahu yufarraku bainahuma abafumbo abo baawulwa wayuqifu nikah ila intihai lidda nika eyo ne bagiyimirizaawo paka idda lwekola ki leggwako senga agaana okusiramukira mu idda akola ki agenda naye ate senga amala n'asiramukira mu idda awo tukola tutya awo obufumbo bukola ki bwe butandikira ntegerekisi bwe bukola ki bwe butandikira fa in raja al murtad fa huwa ala nikahihi murtad senga akomawo fa huwa ala nikahihi wa in lam yarji infasakha nikah tugambi badde mbabawowe wali ekiyimirizaamu obufumbo ono kubadde kukola ki kuvaako embuki mu busiraamu ezo ezimu ku nsonga zennyonnyodde olwaleero nnyonnyodde ebintu biri bisatu ebyawula wakati w'abafumbo ekisooka nagambye atalaaq
talaka sigenda giyingiramu nnyo, nalaba nnyo Imaamu Kyeyune nga agibasomesa mateeka agagifuga. Al-khulu'u, okweyambulula kw'omukyala nga akweyambulula. Singa omukyala akutamwa empisa zo embi, okumukuba, omukyala asobola n'okweyambulula nga tewali nsonga. Kino mukinootinge, please underline, kiteeke mu bracket. Omukyala okweyambulula asobola n'okweyambulula awatali nsonga. Leka kumala mugamba mpa ensonga eziraga nti onneeyambuludde. Asobola okuba nga akutamiddwa ng'omuntu, kubanga otula hadisi ya Qais yatamwa, nabbi n'amugaa nti aturiddiina alayhi hadiqatahu, onoomuddiza. Yali yamuwa nnimiro amahale, naye yamugamba nti ya Rasulallah, tewali nsonga, naye ntya okubeera ne Qais ono. Tuli fena nyinza okugwa mu bukaafu. Omukyala ayinza okubeera naye nga tasobola kukyukiriza duties za Allah zamugamba eribba, ng'alaba okubeera naawe ajja kufuna bufunyi miki misango, yeekaka nga takifiiringa, agezaako kiganye. Bamugamba akuddiza amahale, asobola n'okweyambulula nga tewali nsonga. Akali nabbi yamubuuza n'amugamba nti aturiddiina alayhi hadiqatahu, onoomuddiza ennimiro ye gye yakuwa. Yali yamuwa nnimiro oba yantende nga yagimuwa, gegaali amahale. N'amugamba nti naamu ya Rasulallah, ngenda gimuddiza. Kitegeeza omukyala byali bimutuuse wano, watuuka okuzzaayo ennimiro gye baamuwanga amaki amahale. Wawa omukyala emmotoka amahale, simanyi sipaasi zemutera okugaba wish. Naga nti Juma onoomuddiza emmotoka ye, n'omugamba nti Imaamu, mbuulira wenteeka ebisumuluzo. Naye nkoze ki? Enough is enough. Mukyala asobola okweyambulula naye wataba nsonga. Kasita atuukiriza obuki obukwakulizo nabwogeddeko, ne ŋŋamba alina okuddiza bi'iwadin. Ekyokubiri biwujudi al-hakim, walina okubaawo omulamuzi ow'amateeka g'obusiraamu. Ezo ensonga ze njagadde okunnyonnyola. Kati njagala okunnyonnyola talaka mu bufunze mu buntu butono, sigenda kuyingira deeply. Talaka kyeki, nsonga ki ezireeta talaka. Talaka omusajja yagifuga, naye kyenjagala mu talaka kyekino, okubeera abantu abalungi nga muwadde abakyala talaka. Fa amsikuhunna bima'rufin, abakyala bwe muba mubawadde talaka, eitha mubawe talaka mu bulungi, aw sarrihuhunna bima'ruf, tomuyisa bubi. Kati buli lwogoba omukyala, obusiraamu bukugamba ki? Famatti'uhunna, mubeeko ke mubawa, mubeeko kye mubawa. Abantu bawano bagoba bubi abakyala, amugoba n'amuswaza, n'aleeta n'agataliiko nfuufu, ng'amusindikira ebintu ku loolo oba ku mmotoka oba kabangali. Omukyala w'oba oyawukana naye, yawukana naye mu bulungi. Allah atuuka n'otugamba tubaweeyo akantu yakayita muta. Famatti'uhunna bilma'ruf ala almusi'i qadaruhu, k'oyo alina obusobozi atunuulire kyalina okusinziira ku buki tulifena. Wa ala almuqtari qadaruhu, n'oyo bambi akaluubirizibwa mu byenfuna naye atunuulire okusinziira ku kyakola ki. Amakulu batunuulira embeera ez'omuntu ono agabye talaka. Lwaki omukyala batugamba omuwaayo akantu? Fa inna talaqa yukassiruha, talaka mukazi wattu miskiini, yukassiruha, emukola ki? Emukosa. Tafiiringa bulungi, omugobye oluusi owangadde naye emyaka 10, omuzaddemu abaana,
olubuto olwali awamu ng'onna olusense budde amabeere g'ogasudde Allah ge famatti'uhunna bil ma'ruf mubaweeyo ke mbawa omugobi kwata milioni 8 nge nti maama Thuwaiba ojja kutandikira ogulire poloti muzimbire ennyumba abantu mugebeeraawo n'abaana omugobi muweeyo akantu Sheikh al-Islam bin Taymiyyah yatuuka n'ogga nti al-muta ako ketuwa abakyala ako kempise muta wajibu kateeka okumanya kateeka Allah yatuuka n'okugamba abakikola n'agamba nti hakkan ala al-muttaqin kyekyatteeka kwabo abatya Allah Suratul Baqara suratu ki walilmutallakati mata'un bilma'rufi abakyala baweereddwa talaka mata'un bilma'rufi mubeeyo kyembawa hakkan ala almuttaqin kati Sheikh al-Islam bin Taymiyyah yagamba nti mut'a yatteeka eri buli mukyala yenna aweereddwa talaka kati ffe tugoba bubi abakyala tugoba tubaswaza toyagala nakwata simu ye n'omubulookinga ku WhatsApp ku Facebook n'omubulookinga buli wamu noga ekyo kisiraani sikyayagala nakuddayo kumulaba newayita njagala kwerawo bw'otanga omukyala omuwangayo akantu ayi endala egamba etya eyamuta walilmutallakati mata'un bilma'rufi hakkan ayi endala negamba nti famatti'uhunna mumaze bagoba somera ayi njagala gisoma mu bulambo ekifubwayo ita Kurani saagala ya mutwe saagala ya mutwe njagala Kurani ibikule abasiraamu bano bawulire mugobye nnyo abakyala naye ne mulemu basanyusa mu kubagoba ne mubasindika ng'asindika ekyonziira n'oleeta ne TV nga mwawukana oluusi n'okwata ebintu by'abadde akozesa n'obikumako omuliro tuli ffenna laba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza mu Qur'ani ekiti la junaha alaykum temulina musango in talaqtum an-nisa bwe muba mutadde abakyala ne mubawa talaka ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna Allah n'agamba nti wamatti'uhunna mubeeko kye mubakola ki ala al-mus'i koyo Allah gwe yagaziiriza haji oli mugagga olina factory olina sente ala al-mus'i qadaruhu waayo okusinziira ku busobozi bwo n'omwavu bamugamba wa ala al-muqtiri qadaruhu naawe ow'ebyenfuna ebyawansi naawe tunulira embeera gy'olimu mugendo sideboard gitwale naye ffe n'omusuza okwata ku firiji yange wano wajja nengo yes firiji mugambe gitwale twala sideboard ekitanda kitwale obuliri butwale oba ntegereti olumuta oyawukana naye mbuki omukyala tebawukana naye mu bubi bwe batosiraamu ntegeeza omukyala gwe twawukana naye mu mateeka ag'obusiraamu soogera ku baganzi bammwe kuba mulimu omanyi abantu abaseegu alowooza njogera ku buli muntu yenna ali mu relationship y'obufumbo njogera ku muntu ali mu bufumbo bw'obuki bw'obusiraamu ng'era n'enjawukana yabuki omanyi abantu babeereyo ku Facebook ali eyo mu bwenzi akomentinga njogera ku bantu abali mu bufumbo obwa shariya era nga baawukana maki mate so soogera ku benzi obadde ne malaaya yo gigulidde essimu batugamba twawukane bulungi oyo si gwe njogera ku sheekh njogera ku bantu abali mu nnika shara'an mu mateeka g'obuki g'obusiraamu ng'era baawukanye maki mu mateeka oyo gwe bagamba nti famatti'uhunna bilma'rufi
gwe Allah bwe yasitula mu byenfuna baayo ky'omuwa. Tafulumya mukyalo. Oluusi omukyalo owangadde naye sheekh myaka omuzaddemu abaana. N'abaana abalala be baali musanze bonna obamukunkumuddemu. Bonna wabamalamu. Omutadde olw'okuba ofunyeyo omuki. Kati oyo muweeyo akantu. Mugulire poloti somewhere. Kwata milioni 15. Getandikira awo obulamu. Kwata milioni 5. Getandikira awo. Obadde tolina ssente naawe oli muzigo oyawukanye naye ebyomu nnyumba bimulekere mubitwala. Sideboard gitwale n'entebe zitwale. Naye tubajjako ebintu n'ogira wano wajja na kaveera. Enjawukana obusiraamu si bwe bukigambe. Obusiraamu tebutugamba kwawukana tutyo n'abakyala. Ekirala ku ttalaka baseeka tebakibagamba naye nze kankibagambe. Kyabakyala. Omukyala buli waayawukana n'omusajja mu mateeka ag'obusiraamu ng'abadde ayonsa omwana wo alina okusasula. Olina okusasula omukyala kasita oyawukana naye. Otalasa omukyala alina omwana gw'ayonsa okusasula kiba kituuse gy'oli. Aya gyembikkulira. Leero njagala kumalamu bantu bano buli azaamaanya gwe mukola eri abakyala. Omukyala omugobye alina omwana ate nattunka n'omwana akwegayirire omuwa amata. Ate ng'obusiraamu bwakugamba omukole ki? Aya akumeka. Naam. Allah atugamba nti askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litubayyiku alayhinna wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم ببابا ينسر الزابان بمي فأتوهن أجورهن مبسسول السنت lwaki mugobanga abakyala ne bagenda n'abaana ne babonaabona nga temusobola nokubasasula. Tosobola nakuwuliriza ssente za pampa wabula wazaala ate wata. Obusiraamu bukugambye mubawe ssente mubasasule. Naye ono ali mu bufumbo oyo obusiraamu si gwe bwategeeza okusasula. Butegeeza ono aweereddwa ttalaka ng'alina omwana gwakola ki? Awo okumusasula omusaala kiba kikkakaseeko. Akuyonseza mwana wuwo. Kyekiraga nti omwana wuwo aya nayo gyembikkulire. Suratul Bakara era. Wa alal mawlud mmwe be bazaalidde abaana mmwe. Lahu rizikuhunna mmwe mulina okutoola riziki eri abo. Wa kiswatuhunna aya yakumeka. Leero njagala mbamalemu obuli azaamaanya bwe mukola eri abantu abo bali azaamaanyizibwa ebbanga ddene. Naye baimaamu oluusi ebimu babibasirikira. Allah agamba bw'ati walwalidaatu yurdi'una awlaadahunna hawlayni kaamilayni. Abo abakyala bayonsa abaana baabwe emyaka emeka? 2. Emijjuvu liman araada yutimma radaa, ayagadde okujjuza 2. Kale Allah n'agamba nti wa alal mawludi gwe bazaalidde yaani yitaatu lahu rizikuhunna yalina riziki yaabo. Omukyala muwe riziki. Wa kiswatuhunna n'okubambaza bil ma'ruf ng'osinziira ku bulungi ng'ensi yammwe bwetambula. Abakyala ag'amateeka njagala mugakwate butiribiri buli we bakugoba ng'oyonsa olina osasulwa. Ekyokubiri, omusajja waakugoba akuweeyo muta akantu. Ntegerekisi akuweeyo akaki? Ekyokusatu kibadde ki? Bw'aba ayonsa amukole ki? Kyonna kyogedde. Bw'aba ayonsa amusasule. Bw'oba omutadde mu mateeka g'obusiraamu muweeyo akantu.
kuba twagee nti talaka yukasirwa emukola ki kusa wesenga baali bagobaggo gwekubamu ekifaananyi nga gwe mukyala bakugobi wali tunudde oti akazi katukaza awaka musajja akakukumuddemu abaana basatu akalesa azena bushariya bwate nga ne shariya sigwa obadde ozigula zakaddiwa dda zeyagenda nazo zakomyewo nawe wakitaawe kati obusiraamu buga nti famatti'uhunna wamatti'uhunna mubaweeyo akantu wadde obusiraamu buga nti muti eno si yabwatteeka naye era tunuulira embeera kubanga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah era ye riwaya ya Imam Ahmad baga nti al-mutya wajibatu yabwatteeka ku buli mukyala yenna aweereddwa divorce naye mwawukana bubi ne mugenda ne ku poliisi ne mugenda mu fida mukyala abadde alima bano ababeera mu byalo byaffe abatulimira emmere ebijanjalo byonna n'obikuulakuula n'okuula mawogo we n'omusaanyaawo genda abadde alina essamba z'obutunda bwonna obutemye mufumbire omuddo yaakhe oli mulyazaamaanyi mulaba abakyala Allah yabawa hukuku yabawa rights nnene n'atuuka n'okubawa rights mu kiseera ky'okwawukana n'abaki n'abasajja kale omusomo guno njagadde olwaleero omufundikire nabadde mmanyi nti sijja kutuuka eno naye byenjagadde mbifunye olwaleero mu bungi bwammwe era mmaliriza omusomo gw'olwaleero mbadde njogera kufuruka enjawukana z'abafumbo ez'emiteeko emeka talaka ya musajja khulu ya mukyala alfasuku kijja wakati waffe eira ngo waliwo akamogo wakati wammwe akalemesa omu ku mwembi okuwangaala ne munne byonna biwadde ekizaamu mukyala akusanze olina akamogo leka kwekaza nti nze ndi musajja naye abeera n'akamogo omukyala tekamusanyusa waliwo akamogo omukyala nga yalaba tekamukolera olina ekivundu ekikuvaamu olina olusu tasobola nakusula naye walina okusembera bwali ajja yekute ne ku nnyindo tegerekisi waliwo omusajja gwe banyumiza olwanjogera ekitundu naye nayogera ekitundu ate nja kubamba weebudde nnyo naye kukwolwa olw'ebbombo oluguudo manyi abamu bagamba oyiseeko ekikulu ebintu byaffe abyogera naye mbasoogedde ggwe ate toba omu mubabeera bangi mabega waakyo ye kyeyakolanga kumanya abasajja bajooga busiraamu Mungu abaggyemu obujuuzi yagendanga buli wayagala okuyisa omukka ng'ali waka ng'abikkira omukyala mu bulangirizi wallahi tulabye nnyo abaana baffe simanyi bantu ki be bagenda kufumbira abo si baddu mukyala si muddu wadde omuwadde amahale wadde olaba g'omuwasa si muddu kumutuusa ku ddaala muddugavu munno olwoba kubanga oli mweru ngoba oli mukyotala owasiza mudduga walikoze oti kuyisa omukano ekigambo ekyo neewunyiza okuba nti musese singa omukyala afumbizibwa nga akakiddwa bukakibwa n'atuuka neyeetamwa obufumbo ekisookera ddala tetukkirizibwa kufumbiza mwana nga tomukase wano mumpulirize bulungi bintu bino amateeka g'obufumbo manene ngayise ku ngulu tetukkirizibwa kufumbiza mwana nga tomukase obusiraamu gwe bagamba afumbizibwa nga akakiddwa ye mwana
albikira assagira, bikira omuto. Waliwo bikira omukulu, yes, waliwo bikira nga mwana ali ku yunivasite naye nga bikira, oyo mukulu. Mwana ali mu senior 6 nga bikira, oyo aba muki tetumukaka. Era abamanyi batuuka noga nti mu bimu ebisazibwamu obufumbo, riwaya ya Imaamu Malik nti nneka esazibwamu kukaka mwana kumufumbisa. Amanyi batuuka n'okugamba nti ono bikira gwenjogeddeko afumbizibwa nga bamukase ng'akikoze taata oba jjajjaawe. Bw'ataba taata nga si jjajjaawe n'omufumbiza ng'omukase, obufumbo bukola ki? Taata ono ye kubanga ono bikira omuto bambi ye tamanyi, kuba ntegereza takola ki? Tamanyi. Kuba taata amusalirawo. Ate ne tutunuulira fasaadu zamaani, omulembe gwe tuliko ogujjuddemu aboononefu. Mukimanyi bulungi nti mulimu omuzadde asobola okukwata omwana we n'amukaka mu bufumbo ng'atunuulidde peesa, genda ofumbirwe, omusajja yansuubiza pulimo, nawe ojja kufiirawo. Ofumbiza omwana lwaki? Olwokuba bagenda kuwa pulimo. Abamu abazadde batuuka n'oga wegendayo, ojja kusiimira eyo. N'atuuka n'okugalaga nti omwana ayagala kunfiiriza mmotoka, omuko yaŋŋambye ku lunaku lwamutwala bampa wiishi. Temukaka baana lwa byanfuna. Kati guno omulembe mwononefu, abantu batunulidde byaki? Abantu buli edda batunuliranga ddiini na mpisa. Kati tutunuulira n'omuntu ono akase omwana amukase kuki? Ayagadde byanfuna, naye bw'abeera nga omwana amwononekako, ntegerekisa alaba omwana ayonooneka, oyo tusobola okugamba nti alina excuse. Lwaki akaka omuki? Nane nve wano saagala mwana kunswaza kufunira wano mbuto, genda ofumbirwa. Ekyo kirala. Naye tokaka mwana kumuteeka mu bufumbo. Omukulu ono ye yeeyogerera athayibu tustamar. Omukulu ono akuze, bano bannazirwanako, baveteran. Ntegerekisa mubategedde abo? Awo ye yeeyogerera agasaagala, njagala. Oyeesalirawo. Naye era mu kwesalirawo alina okubeerako waliyo amugaba. Ni wano mukukkiriza oyo veterani oyo abo bannazirwanako. Kati ngenda mu lutalo sematalo wakusatu. Yaliko mbwasooka n'obwokubiri agenda oyo yeeyogerera. Ate obusiraamu ne bugaa nti albikiru, ono omwana omuto okukkiriza kwe kusirika. Wa idhnuha somatu. Hadisi bwe bamubuuziza Mariyamu, sigali ya kwenti Mariyamu, geza bugezi Mariyamu ogenda kufumbirwa Severi nekasirika, ogenda okukola akaseka olukaba kakkiriza. Ako oleeta buleesi muwalimu kugamba halemu yoyo okusirika kwe kukkiriza. Naye ono Fayibu bano banazinawako sematale yasooka ndi muyu wakubiri, tugenda kuba sematale wakumeka wakusatu. Oyo ye ayogera kuba kyayagala akikola ki? Kimuku. Oyo ye ayatula agasaagala, oyo gwenjagala. Abasajja bansumbuye ebbanga ddene, oyo toleeta toleeta yamanyi n'ebika. Agawe Dubai, abe Dubai abo bazibu. Agawe Qatar, abo tebata ssente. Wa mu Kisenyi wano Emmengo. Nti oyo ajja kukola. Naye ono bikira takola ki? Tamanyi. Ye kasita bakabuuza ne kasirika olukaba kakkiriza. Oteekako buteesa Al-Fatiha.
akole ki tembitegedde naye Seeka Severe ajja kunnyamba abasomesa olala naye kyenjagaddemu tetukaka baki baana tokaka era bw'agamba kati omwana oyo muto senga ayatula sheekh naga taata nedda ndeka nsome muveeko so sikumukagenda ojja kusiimira eyo yagala kufiiriza bintu mwana wange wane wange tewabangako mbaga gwe mukisa gwenfunye atisti beerako mu kidaala onoovaayo oluvannyuma lwa wiiki tokaka abo abazadde gye bali n'abaana abawala abamu gye bali ng'ayagala bamukubeko embaga naye ng'agenze takola ki tegerekisa kubeera embaga z'ennaku zino bw'ozitunulira zeewuunyisa sheekh ne ku mbaga ffe zetulabiddeko bannyinaffe n'abaana b'ennaku zino bannyinaffe babafumbizanga bakaaba ate omulaba mukazi mu agenda mubuni ng'akaaba nga n'omusajja tamulabangako tebeegattangako naye ng'akaaba nabinaku zino abagenda baseka abawuuba agira bwati kaseka busesi kaana kato kasanyufu ninga kasanyufu kuba bukulu bwalwana dda Ssematalo eyasooka mu bwenzi kyetegeeza basiraamu naye bali bagenda nga bakola ki bakaaba naye abenaku zagenda aseka omwana gyalaga manyiyo kati bwe buzibu tulina fasadu zaman fasadu mulembe muki mufu fasadu zaman mwana omuto agenda kyanga aseka gyalaga tamanyiyo musajja tamulabangako kyova olaba abamanyi bagamba abamu nti omukyala Katonda yamutonda ng'omutima gwe muzibu. Omukyala okumanya muzibu uliza nnyo misikini osobola okusanga omukyala ng'ogenda wamu eri muweera tomulabanga nako ng'ali ku kkuba alina puroguramu ye egenda Masaka n'oyimiriza bulungi pikipiki yo n'omukyusa tayimingi abadde agendawo nomuga tugende muweera n'agituulako emboozi n'eruma ne musula naye mutima gwa kikakyo gutalabanga nako mutima gwa kikakyo ogufaanana bwe gutyo musajja kyagulina era agulina yoyo asanze era munne bwati ne batwalagana kutwala otwo omukugotakola ki n'osanyuka naye ekiro kati bali abedda yagendanga akaaba kuba gyalaga takola ki kufunye bw'aba musezi weriba jjinni naye omukyala abadde agenda okukubagiza ewaabwe sengaawe Masaka ne bamusanga ku kkubo ne bamusuza ebulemeezi tokola nga yagambye okuteekako kiso akusala byabufaana bwe akusala. Kale ebigambo byange ebyolwaleero omusomo guno ngufundikidde saabadde nnyo okundabira mu kifaananyi nti nze nsomesa bufumbo bwokka ngenda kusomesa omusomo mulala naye ekinsomesa obufumbo buno si kuba nti nze mbulinamu nnyo experience nze nsoma nnyo ebitabo by'abamanyi aboogera ku bufumbo eri mu nnafusi ebitawaanya abantu ebisumbuwa abantu mu bufumbo. Ekyokubiri nenfuna omukisa mmwe kennyini okundeetera ensonga zammwe nziyigiddemu ebintu bingi ne mmanya nti abantu balina obuzibu mu buki ekyokusoma nange ndi mufumbo bao nange byendaba ewange nga bintagaza naye nenywera era abange mbayita nembaga nti gwe konzanyirako ntereeza obufumbo bw'abantu gw'obwange naawe bugaane tekisoboka ojja kunneefulira mu mulago
bigambo byokka byenkozesa. Oyo n'afumba omwaka n'amwenya ne guggwako, kubanga obufumbo siyaasa. Bw'olaba azannya ng'ozannyamu naye, bw'olaba alitaafu nga nawe weefuula ki siriyasi, bw'olaba ayagala ennyo okuzaala ng'omuzaalamu, yes, kuba ayagala baki baana. Bw'olaba ye ng'ayagala kulya ngege ng'omugulira, gugula engege eyo ng'ogimuleetera mu esiika weeriire. Bw'otyo waliwo omukyala gw'owasanga ye wa ddalasa ng'oyo ojja naye muki walaga saagala ddalasa. Oyo omutegera leediyo, tiwuliriza leediyo kuliko emiki. Bw'otyo abakyala mulina kubayiga buli omu. Ntegerekisa kyenjagala okusembyayo kwekukubiriza bahaaji abava e Makka ne bahajjati. Bahajjati bagenda ne bava e Makka ne bahaaji nga bafumbo, n'akuba omufaliso mu ddiiro okumala ennaku 40 bw'ava ku nnyumba ya Allah. Musule mu bisenge byammwe, mugende ku buliri bwammwe. Bw'oba waleka bbaawe e Kampala oli hajjati, olunaku lw'otuuse tekimugaana kufuna hakki ye. Naye hajjati agenda n'ava e Makka n'akaluubiriza omusajja gwe yaliko e Kampala, n'addira engugu n'agikubaawo mu ddiiro n'agamba ndi mugole, n'asulaawo ennaku 40. Ennaku ezo ani yazibawo? Obusiraamu kisi kyaffe obusiraamu. Abantu abatwala abantu e Makka bahaaji mbagambe ne bahajjati bagende mu bisenge. Tewaliyo tteeka lijja nti hajjati bw'ava e Makka teegatta na muki na musajja we. Ono tali mizizo gyawedde. Yingira mu kisenge ky'osula ku buliri bwo ne bbaawo. Naawe haaji era osanga ne bahaaji abamu akubye engugu agitadde mu ddiiro n'agamba manyi ffe tumala 40 nga tetulinga babebi. Bakugamba kunti okwegatta lusazaamu hijja n'olwensonga oyo bahajjati ne bahaaji abava e Makka. Ebikunta mu bijje maki mu madiiro, musule mu bisenge byammwe ne babba bammwe, muleke kukaluubiriza basajja mbumala nnaku 40. Ekisiraamu tekyabubawa. Ebigambo byange byolwaleero. Ekyo nakyo Sheikh Seviri akinzijukizza. Bahajjati abava e Makka ne bahaaji ku kisaawe Entebbe mwegendereze obutayoolerawo mazambi. Musajja akuwa ekifuba si maharamiwo. Abamu n'oluusi babasimbisa layi buli omu ajja aleeta ekifuba. Kulikayo oli mugole, oli bebi. Temugabira bantu bifuba, temugabira bantu biki. Omuntu akugwa mu kifuba bbaawo, mutabani wo, taata wo, mwana wo, abantu abakola ki? Abakuzira bamaharami bo. Naye ffe tugenda tuwa ekifuba n'otandika ova ku kaaba ya Allah n'otandika okuyoola amaki zambi. Nammwe era bahaaji togabira buli mukyala yenna azza ekifuba. Mugende nti obusiraamu tebukkiriza. Naye ffe tuleeta ekifuba buli mukyala azze. Bapangisiza kamunye agigundi akomawo. Ne bw'otalabanga nako abatakuzira n'oteekawo haaga. Ozamulaba Sheikh obujulizi bwabo bufumbo buyinza n'okufiira. Era waliwo Sheikh omwe yanyumiza yobolaba obusiraamu bugazi, ate obusiraamu buli kye bwalengera kikulu. Olaba obusiraamu bwaga nti omukyalo ogenda e Makka alina okuba nga alina ki mahram. Sheikh omwe yanyumiza ku yunivasite awo kwayiyo
naga nti ennyonyi yakeerewa bahaaji ne bafuna obuzibu okujja e Kampala waliwo ekiseera ekyennyonyi nga zikeerewa zibaleka akati haaji olunaku lwasuubira hajja tilwajja n'agenda Entebbe abafuluma ne bafuluma ne bafuluma ne bafuluma n'abuuza maama Imurani aliwo bahaaji ne bamugamba nti totya mukyala wo tumulese ne Seeke Jidda ali seefu awo wennyini haaji n'atuula ku ttaka n'akwata ku mutwe naga sisigaza mukazi sisigaza muki ate era fiira teyamusigaza ebisaagadde nnyo okuyingiramu abamu bayinza okulowooza nnyo ninyirira bizinesi zaabwe zakutwala abantu maka si kyenjagadde naye obusiraamu bwateekawo ebintu nga bulina kyebulengerako bwe nobeera n'omukyala e Makka e Madiina baawe taliiyo ali ne mutawafu yonaasinda mugubuka muto yatutte yalina kampuni alidina hijja ne umra services yabatwala mu katale balamuzaafu peti yalamuzi ene kutuuka alati kankajja kukolera olowooza bensaba Allah agira abindeka ekyo tekijja tekikola ki tekiriyo mu Busiraamu kati emboozi eri awo mulowooza mboozi ki ennaku weeks hajja tyalinaani n'asinda webagenda mu butale bw'e Makka wagenda mu butale bw'ebundi bwe batuuse Jidda yalamuza yamuzaafu peti yamuga ebuli nabwo mbwagala ne kali ak'omunda kajja kukola yemuvuunuzi abakyala abasiirya ennamba esinga kino kyensengera kuba tetujja kumwana abakyala ennamba esinga buli womukolera ekirungi ayagala kusasula mu mukwano yenamba y'abakyala esinga obungi aba omukyala omutwalako obutwazi ku makya n'omusanga ku kkubo n'owimira noga akantwala omusiraamu n'omuteeka emabega agagindekere ennamba kyonkoledde mbadde sikirabangako mu nsi bane nkusasula entya aba ategeeza kyo noonya kyenkuwa abasinga ennamba awe bakyamira era abasinga awe bafuna oluwenda olutwala abakyala b'abannaabwe awo omusajja omubamba ennimi zaabwe nateete yeegomba omukyala mukamunne omukyala avuga emmoloka ya bbeeyi kumanya abasajja aboononefu mu nsi gye bali n'asala amagezi amutuukako ati kyeyakola yagera omukyala avaayo baati n'agenda n'akoona emmotoka ye n'agyonoona awo emboozi bwe yava gikole sooka tomanyiira emmotoka yange olina gikozesa mpesimeyo ndagirira eggalagi oyagala bagikole ki kikole ng'omusajja ali ize ndagirira galagi kitofaayo era kitereezeddewo bwe mpa makanika wo mukyala n'amuwa essimu seeka obufumbo bwafiira awo ne batandika okunyumya agikoze bulungi agirabiridde bakuteereko ne buno bwaba buno bwe muyitamu olwa makanika decoration oyo abeera ku mmoloka tinti ebyo biki n'agikola bulungi namuga bakuteereko ne zino zigundi ezibeera ku mipiira rimu simanyi sports ki n'aginyiriza yamusasulamu ekyo naye nga litamulabangako saagala mugire nnyo mwenyamire nnyo naye nga abantu be tulina kuba naye wotunuulira omuwa engeri gye wamufunamu tunuulira amakubo gye wamufuna n'abalala bayitayo oluusi no wamuwangulira ku chips bakuleetera chips oyagala chips bako chips nane chips
oluusi wamuwaana buwaanyi osibye n'akakaaya kakunyumidde ekyo kyokka omukyala kimumalamu naga sifunanga mu bukyanyambala seriya sifunanga musajja ŋŋamba nti nnyumire yobola bamugambe bakyala bammwe nti munyumye hajjati wa simaati okimugambe ng'ava waka ng'omiridde omusajja omulala ajja kimugamba n'eddoboozi erisinga ku liryo abakyala ebibamalamu biki tono bwe buti kuba naawe ekyamalamu oyo gw'olina tekyali kinene ate wakola ki lusi eyattayimu wa 2,000 n'osindika kyobalaba obuntu obwo mu bwemalirire gula eyattayimu gulayo ku mukyala wo kipusa aziryeko gula obuntuntu obwo boolaba obubamalamu bw'oba okola naye wemunaddawo ngula ennyama buli lwakutaano tulya enkoko kutaano mulya enkoko abalagala mulya nolasobola omumuleetera nga amuwoomedde twala obuntuntu obwo bulabamu oba omuzanyozanyo obwo mugaya mukyala muyingize mu supermarket mukwatire emitwalo egi genda ofunayo kyogula niye abakyala babasanga ku kawunta za banka omusajja najjayo miliyoni ezi wallahi nazirekera omwana omuwala namugaa nti ataano gago n'abalako 2 kitundu ataano nagamuwa naye olula ajja kujja era olulala ajja waliwo era eyafuna bwatyo omukyala bwatyo kujjayo ssente n'amulekerangayo 10 that guy era abakyala anti nze mbabeeramu nnyo ogenda n'omubuuza biki byeyagala ku musajja saga akasitaaba n'eddiini kyeddiini sikyogera ku ndaba ndi musiraamu naye financially ngaali stable akali gwekubamu ekifaananyi omusajja ng'ajjayo ssente buli wiiki mu banka ng'alekera omukyala emitwalo emeka 10 oba 5 abatamuwangudde muzise kyembagamba mugabire abakyala bammwe ssente ne mukiyisaako amaaso omulala atuuka omugabira nga yakimanyiira bbaawange ampa ate n'akakatu n'abakyala mmwe ke babawa mukamatire ekakululunkana sifunanga ku mitwalo 10 ya rabbi mungu omusajja ono agimpadde wadde bakuwa ebiri makira kye bakoze eki ebigambo byange ebyo saba tusaaleseeka kibuli muziba alina kibuuzo obwedda mmanyi mungamba ayagala kugenda kuba obwedda ndaba obusunga ku maaso naloza obudde buyise agamba ki waalaikum salamu muziba agambye ekisiwulidde muzibe kyabuuza omuntu agenza okukola ku kyeyo amazeeyo emyaka 5 alese eno omuki omusajja kiramuba kitya baganda bange kisookera ddala asafaru tawili omukyala bwewakubulako n'agenda neyewaggula n'agenda kasitooba ng'okosebwa n'okutambula kwe obusiraamu bwakuta eitha okumuta oba okuwasa omuki siraamu ne bwabeera mukyala nga bw'olise e Kampala ogenze ku kyeyo myaka 5 oli eyo y'omukyala olise siraamu bwamugamba atunulire embeera bw'abanga akola ki akosebwa mu bitendo by'abakyala tebaagala musajja atambula atabaawo safaari buli kiseera safaari akati abakyala oleka otya bbaawo gwe n'ogenda okuba ekyeyo myaka 4 toliyo
naddala ku basajja kizibu okugumiikiriza wiiki n'ogimalako nga tofunye ku mukyala wiiki ntegerekesa kizibu ye omukyala nasobola okutwaliriza omwaka naye mwe abasajja mumalako omwezi mmwe yo ngaolina ebizibu ebirala naye wekitaba ekyo kati ebwo obufumbo obwo obw'abantu ono taliiwo ono ate ali eno kasita babeera nga bakosebwa eitha buli omu ate muki ate munne buli omu alaba ekkuba eki eddala n'olwensonga eyo tukomyawo baganda bange sebo tweyanziza ebigambo ebyo bizibe tusoba Allah akuwa obugumiikiriza mu kigezo ekyo ate Allah akuteeke mu bantu b'omujjana naffe ffenna